okusinzira ebigambo President Museveni byayogedde nga bali Rwakitula n'abyogera ku Mau toyinza kudda n'oli addigobe nerikukka mu ttama nga gwanita ng'obadde omanyi nti kino kyaggwa dda ekyoba sipiika tewakyaliyo kiki baakola dda n'akabaga bwe mba seerabidde baakakola n'okulonda tetunnaba kasaba amala okuyitawo bombi nga tekuliko babavuganyizza ne bakola ebintu byabwe baakola n'omwami n'amumyuka akabaga ne bakakola baakakolera era gye baagenda gye baakakolera kati olwaleero bw'alaba nga zo mwesimbako ate pulezidenti n'amwogerako nga naye waali ebirungi by'alina n'alaga n'omuntu akolaganika naye walonda mwami Museveni nga ddala yawangula ku maanyigo kino ajja kukireka bw'oba omanyi nti gwe bw'oba omanyi nti nno wamulonda ng'era ddala akimanyi maanyigo ge gaamuteeka waali etteeka lyamwe ajja ddibalekera alina kussa ekitiibwa mu ndowooza zaffe n'okusaba kwaffe ne bw'oba omanyi nti nno tewamulonda nga naye akimanyi temumwagala aliwo lw'amaanyi ge ajja ddiisa mbawa byakulabirako bwe twakaayana ku kooti maasho weeri teriiwo yatuuka n'okugaalina eggwanga terifugwa balamuzi teriiwo program detect lunaku lwakubiri tubeera tugguse ensonga okwongera okuba nti tuzitemaatema wano na wali tubeere ng'oba oli awo tuzijjako kaawe tuzirabira okwongera okuzisima eyo ebuziba oli butereevu ku mukutu Viki exclusive era nga nze Viki mbeerawo nnyo okutuusaako ensonga ez'enjawulo nga bwe ziba zitambula bwe zigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Yes, nkola yaffe ya nnono okuwa video like ate kabonero kalaga empisa nti bye tubaweereza oba oli awo nammwe mubisiima. Kakati buli likinga video kijiyambako okudduka ku speed etenkanika, information netuuka kwayagala ogiraba n'okugiwuliriza mukadde. Mutongole osobola okukikola n'otwegattako ng'osubscribinga ku mukutu. Information eno ebeera gye tugenda okuddangamu okuteekayo ojja kuba omanyisibwa, you will be notified ng'ofuna ka notification. Okusharinga kibeera eri gy'oli naye ng'okutwegattako mu mboozi butereevu oyita mu comment section ebeera nzigule n'osobola okuba nti otuyisaamu olukoba wano na wali mu mbeera emu. Mbeera natudde dda ne mukama wange leero tukoledde outside kiwulikika kityokolerako wabweru mbulizaako ku batulaba. Assalamu alaikum. Abalungi abatulaba n'abatuwuliriza kirungi nnyo okukyusakyusa mu bifo n'abatulaba kati abasajja bano leero bagenze bazita studio leero babadde mu miti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyina essanyu nti pulogulaamu ya leero ngenda gikola ne mukwano gwange munywanyi wange twakoma ku mpiso neeyimirira kuba yali musajja muteesa mulungi abadde bamubuuza wali musajja ono bwati ne bwati kubanga ku mpiso baali batumanyiiko babiri abanuupu era nga bagamba naye muwadde temwagala kulangira naye muli bannuupu naye kakati leero maze n'oyatula nti oli wannuupu aŋŋambye baali batumanyi baali batumanyiiko babiri era nga batugamba abatumanyi baali wakati ku mpiso yo pulogulaamu eyo mpiso nga bagamba muliko babiri mwababiri mmwe ne Jimo mwe mulabika mulimu akasaayi kali akareedi era mulabika kubanga naye kakati tukomyewo ate kati nga tuliko babiri ddala nga mubadde mwatulaba ababiri kati ate mwongere eddala otulaba inshaallah. Kale mutwegatteko program detect special eno tugitaddeko aka special tufunyeeko kabuladda Sajime okuva ku mukutu gwa DPTV Uganda. Ensonga kwazitemera sebo gira obeebuulizaako awo bawulire n'ensonga lwaki obabuzeeko. Waliwo akayimba k'omwana akagamba nti nkooyo kwekweka ndi wa Bobby sekweka. Badaya abalabi ba program detect ndi musanyufu okubeera nga mbeegaseeko olunaku olwaleero. Njagala kubeebaza mwenna abagoberera omukutu ogwa Viki exclusive. Bade mwebale nnyo mwebalire ddala. Viki webale obuweereza olondodde ensonga zookero however much n'ebizibu ofunye bingi naye ekirungi obwenkanya tusuubira obufuna naye okero bandi mutuwadde no mu community government netayonoona ssente nnyingi mu musango ogwo ne gukola ku muwanga Kivumbi eri
So ye Okello bandi mutuwadde buweeno ngamu abayina emmere eno ne batateekayo n'abasirikale so buno bonna obudde obwonooneddwa ku Okello bwandi ndowooza kooti kale batuyambe bagitwale ne Butambala esobole okubeera nga ebeera bize era tutegedde nnyo nti gavumenti esobola okukola ebintu ebirungi wabula teyagala bwagazi batuyambe Okello tekikyasoboka ne bandi mutuwadde mbagaliza programu ennungi ku lwa Katonda n'ensi yange mwenna abagendo gira weewaawo kale ndowooza ababadde baludde okumulabako finally mumulabyeko muludde okulabako bano ababiri nga bafyukyalinga tubadde awo ne tugamba naye lwaki tagamba okukakana omukulu ng'agambye era nakkiriza alhamdulillah akadde nno tekaba kazi kangu okuva eri program zeri nazo ziba zimuyita ng'alina okubeera ng'aweereza eggwanga so ebimu ku ebyo tugenda okubeera nga tutunuulira palamenti of course olunaku olw'ejjo yabadde eri bize nnyo etteeka eritufuula abagwira bwentyo bwe ngenda okukyadressinga bannansi okubeera nga bwe tufuluma eggwanga Uganda oba baganda baffe abali mu mawanga liyinza okubakwata ate ne likwatiramu naffe be bayinza okukolagana nabo mu buufu bw'oku-exchanginga oba okuweereza ssente n'engeri gavumenti yo gye yagala okutereeza mu sisitimu y'amateeka gaayo ku tteeka lya Sovereignty Bill 2026 kakati tugenda kutunuulira ensonga ezo ebigambo bya Speaker Anita Among byatabudde abantu bangi nalabyeko abakulembeze ab'enjawulo ne ba analysts ab'enjawulo nga bakuba ebituli mu bigambo by'omukyalo oyo Anita Among nga bategeeza nti ebigambo Speaker bye yakozesa okugamba nti NUP bagenda jimiro ba opposition manyi kati opposition oba lwaki kyakyannemera mu mutwe ti opposition is NUP anti yeriwo gemazima gemazima kale nze kansigale ku opposition sikyakwekweeka nga bayimbye kale awe tuba tutandikira emisolo emipya buli lunaku gavumenti etwongerako buli lunaku erina weeyagala tunokole abantu abafuna emitwalo 35 okubajjako is it 6%? Omuntu aba asigaza emitwalo 29 nti emitwalo 35 oba tokyalinawo musaala. Haji, tutandikire ku nsonga ya Sovereignty Bill we tuba tutandikira bannayuganda buli lunaku bongera okwewuunya Parliament eteesa ebigiyamba olw'okuba ye beefunye kasente naye nga tefudde ku kiki munnayuganda akyagenda kuyitamu nakyagenda kufeesinga mu kaseera akajja awo wennyini. Viki nakugamba nti ekyankwanzi omukulu we yali gyali ababaka n'abagamba miliyoni 10 kyeyabasuubiza simanyi oba okyakijjukira. Nkijjukira. N'agaba enguzi ku miliyoni 10 kozi wagiyita nguzi teriiko kubuuza ku miliyoni 10 n'abawaako emitwalo 2 miliyoni 2 n'abawaako miliyoni 2 ne wasigala balansi miliyoni 8 kati ng'abalaga nti etteeka lijja era nakikugamba nti sente ezo bwe nali njogera nakugamba nti sente ezo teyaziba wakubanga bwakunyonyola ebigambo bw'aba ayogera akugamba nti lwaki mugulirira abalonzi kati bw'ogamba nti kamba we sente mugende mugaba amabanja agemuyina zaaki amabanja baagajjeewa naye nga nti sente ezo azibawadde olw'etteeka lino erijja. Olwaleero etteeka lino nga bw'oliraba bwe balitembeeya bwe lijja buli muntu yenna bano ababaka kubanga basajja battu bo bakanudde amaaso amaaso gaabe gonna n'ebirowoozo byabeka nti lino etteeka ligenda kusibirayo bannabyabufuzi naddala ekibiina ekibavuganya ekibatudde ku mutwe bo obwongo bwabwe kye bubagamba era kyovola nakikugamba nti bwe baatuula mu kabineeti oba baatuula eyo gye baatuula ne balowooza nnyo kati Kyagulanyi ono sente yazijjewo ezamazizzaako kampeyini tumutega akalipo tetulina bwe tujja kuziba nvumbo ku akawunti zaabwe ez'ekibiina tuyinza okubaaga amaanyi tetugayina
ne tuleete etteeka etayongerako ssente ku akawunti. Twetegekere wakati olwaleero ke kakodo ka President Museveni ye buli lwamala akalulu okkeewa ng'amaze okkeewa akaba amaze buli lwamala okwewa akalulu nga yeetegekera kajja naye akajja bw'aba akeetegekera akajja bw'aba akeetegekera asala mangu amagezi n'ateekawo mu ebigenda obbakanga ebigenda okubalemesa kati yeetegekera 230 mugumu kati alina okuleeta etteeka lino libanywezi kubanga jjukira nti kampeyini zonna zitambuza naki na ssente. Kati bano ababaka bambi basajja battu ne bakazi battu babamanyi nti etteeka ligenda kukwata muntu omu Bobi Wine era nyinayo n'omubaka gwe nalabye ajaguza okukamala katuliyise tulaye bw'anaddamu okutambula nga bwe yatambudde Uganda yonna tulaye bw'anaagenda mu bino tulaye kubanga ssente z'abadde akozesa ziva mu bazungu ye bw'alowooza era ye obwongo bwe we buli ne be batuula eri obwongo ekyo kye babagamba naye nga kibalimbye nti etteeka lijja sirya Bobi Wine nga ye sirya Nuupu sirya abakulembeze ba Nuupu wabula lijjirira mwe mwenna bannayuganda gwe naawe olwaleero afube nnyo omwana waagende mu bawalabu bakadaama abaliyo ne bannakadaama bonna lino etteeka ligenda bakwata libanywezi nabo libaggalirayo baagala tebaagala kasani n'amala ne liyita ligenda baggalirayo okuteeka bulungi waliwo amateeka gazzaayo nga tuyimiriddeko awo gyo bwe babadde batudde mu kabineeti etteeka lino eryayisibwa lino eribadde eryokgoba abantu ku makuwa badde talisayininganga okimanyi bulungi gyo libadde likola mu bufu gyo yalizizzaayo ate nekino ekyokuyimiriza abantu tiyakiyimiriza nti abantu yakimiriza libadde likola nga likola mu bufu kati no birina amala okufuluma agenda disayininga mangu nnyo era litambule naye nga kitageti eriwa litunuulidde buli munnayuganda yenna tetunuulidde kyabwe era gwakirowooza nti Kyagulanyi afudde sente zibadde zimwewaanye ezaba oswadde gw'ayinayo muganda wo ayina mukwano gwo ayina omwana ayina yonna kyoli ebibiina ebiyamba wanewo ebibiina ebyo ebiyamba ebibannakyewa era wano nze wensaasiridde Kadingo Nsibambi Kadingo kuze Nsibambi namutuuma Kadingo Naddibanga anti Naddibanga si kasolo Naddibanga kino Kanyonyi kati yamaze okwonoona FDC n'agidibanga kati agenze mu movement kwani Naddibanga yo bwetu bukabayira kajja ne kati nkuula amazzi mugenda ogatuukamu nga gonna gwonoonese kana akakuba amazzi ne kagwonoona ke kwa Naddibanga kyekyakatumya Naddibanga kati adduse FDC amaze ogikuba ku ttaka yonna agisaanyizzaawo agyawudde kati agenze mu movement kyova olaba kati etteeka lino yalitembeeya era yagenda abulira ababaka banne dungi nnyo kati bamuteekako kali akaprofesa naye ate wano profesa bw'atugambye profesa omubbi profesa tabba kakati gw'obimanyi omusajja akaaba bukaabi eyamuweerera okufuuka ku kya profesa yakwata ebyapa bye n'abitwala olwaleero bw'ogenda okutunuulira ebigambo ebyo n'obiraba buli muntu yenna eryo etteeka ne limala liyita kyova olaba neewuunyizza olaba leero n'omusajja atya okufa yavuddeyo ani atya okufa atya okufa tomumanyi eyagaa nti nze nange nyina abaana nyina famire gundi ono kusaba gundi owekiti jo tiimu ye nagirabye yagenze nenetwalayo eddoboozi nekkiriza sekuritale waabwe yaniserwadda mu kibiina kyabwe kino ekigatta bannaddiini yagetuganye nabo baligobye nga bwe mwalumya amannyo ku tteeka singa n'ebirala muvaayo ne muluma amannyo kazimba mugalu walibadde mulungi etteeka libakwatirayo kye baakoze bakikola lwakuba be basinga okufuna ssente eziva bweru nga bw'owulire bayomba ne beesiba n'obukutiya mu covid kyaki nga baziggadde n'emizikiti n'ekereziya kati nabo kulya singa tebakutte mu luwombo lwabwe singa emimwa misibe maliriza
awo teyalowoozezza kufa era bwe yabadde agobe ttiimu bwe yabadde kazi yagamba ati okufa tekwazze kubanga yategedde nti balinnye mu luwombo mwalya ne badduka mangu be basooseyo okutwalayo okusimba ekkuuli etteeko lisimbira ekkuuli okufa leero kwavuddewo tekukyaliwo okutya kwavuddewo neerabira nti bali baati okufa okwogerako bulijjo ng'akutta akazindaalo ate gyatutte okusimba amannyo ate be baagala etteeka liyite oba atya wano walala ng'akutte oba wali alowooza yabadde naye kamera zaabaddewo nga ziraba era baavuddeyo ne batulaga so n'olwekyo nze omulanga gwange gwonna ngukubira ababaka ba paaliyamenti omuganda agamba lw'oyagaliza muka kitaawo lutwala nnyoko gy'otega amaggwa budduka gigakola ki gigakufumitira mu babaka mmwe kubanga kyemmanyi etteeka ero balikubirira liyitema era kyovula lyeririwo kati essaawa eno liyite mangu nga bano abapya tebannajja kubanga abapya bakyalimu obwagazi bw'abantu bayinza okusimba ekkuuli tebannaba kubanguka nnyo kati balirwanirira bano abakadde abaluddeyo kubanga bano abakadde jjukira mwe muli abagenda abatagenda kudda yagamba katuli talina kyeyeeguya yayagala ssente essaawa eno miliyoni 8 akifune kuba tagenda kudda kakati ate bano abajja bo tebannazifuna kati balwana nnyo kubanga bakyalinayo akabanga balwana nnyo oyinza n'okwesiŋŋana nga wiiki ejja balizizza liyite ng'okulayira tekunnaba nga bantu tebannaba kubasiibula abakadde bakyaliwo era kye balwana ebigambo ebyo tunayongererako tuli ku sovereignty bill bannayuganda beebo bali wakanya professor bakakasa nti etteeka lirimagida tulyetaaga and of course ne ba cadres abamu aba NRM baagala liyite ogambye professor omugezi ddala Yusufu Nsibambi ekizibu ekiriwo kimanyi tulemererwa okwawula amagezi n'okutegeera kikulu nnyo ekyo professor asobola okubeera nga mugezi yasoma ekyo kitiibwa tokituukako nga baggabidde kigabire bugabizi naye okutegeera byawukana n'amagezi kyokka ate ekimu ku byo okutegeera kikulu nnyo kitwale nga amagezi omukisa ettonde ly'omukisa limu lisinga endebe y'amagezi Kyagulanyi si professor naye gavumenti yonna etuula omuteekera amateeka amabi egateekera Kyagulanyi katusooke tutunule Nsibambi yagambye lino etteeka ddungi nnyo era lirungi nnyo kuba weeriri era naga kirungi nnyo nga weeryali ekkadde ebintu bikyuse nnyo mwaka gwe baalikoleramu tegeera balikolemu ennongoosereza wano professor mugezi nnyo naye bwe twali tutunuulira etteeka mwe baakwatira ba Edi Mutwe erya UPDF erya unlawful drill lyabafuzi b'amatwale weeriri n'eryabafuzi b'amatwale be baali balikoze bwe baali babagamba wano nti etteeka lino lyetaaga okukolamu ennongoosereza temusobola kukwatira abantu mu tteeka ly'abafuzi b'amatwale awo gavumenti yali nnungi nnyo era nga erisapootinga 100 ku 100 kubanga yalina ab'okukwata dino bwe babagamba mwagaana liri ne lino temukyusa nti lyetaagisa nnyo tulina okulaga obwetwaze bw'ensi yaffe lwaki liri mwagaana lino mwagala ng'abaali bagasi tebaali bannansi constitution ya Uganda egamba nti bannansi baneesalirangawo butya bwe bakulemberwa era oyo anaatyoboolanga ssemateeka waabwe ebawa obuyinza okumwejjirako by all means mu mateeka oba
yonna gye baba basobodde. Tuli mu Uganda nga empagi ezikola ssemateeka baazijjamu. Woyinza okugambira nti oyo tumukooye katumulinde ku myaka 75 anaavaako teriimu. We tugambira nti ebisanja kale 2 ajja kuba avuddeko teriimu. Wonna we mwandigambye katumulindira awo waakutulwa. Leero tuzze ku protection of sovereignty. Nga ensi eyimirira egamba otufuze bubi, nga constitution ekikuwa, bonna abagezzaako okulwana waliwo ne be basiba mbu bafuuse public nuisance. Naye nga bagamba otufuze bubi. Etteeka erina okugamba munnayuganda ekyokukola, constitution erirambika bulungi. Kifaanana ng'okujja n'oŋŋamba nti yagala Uganda. Bw'akiŋŋambye oba musiru oba totegeera. Nti yagala ensi yo. Ekyo tebakinzijukiza. Ndiki. Ng'ate ndi munnansi. Nsobola okubeera Omunyarwanda. Oba Munnakenya. Gosobola okubeera Omunyarwanda ne waga nti yagala Rwanda ng'ate olwedde oli Munyarwanda. Akikugambye abaabulamu. Oli mu Sudan ate bagambe nti yagala nnyo Sudan. Olwedde gwe Sudan. Gwakola Sudan. Okitegedde? Tutudde olwaleero nga tuyimiridde n'etteeka lya sovereignty. Nabadde ntunuulira Minisita General David Muhoozi ng'ayogera nti Uganda tetundwa. Uganda si ya kutunda. Nenga simanyi oba weeri oba teriiwo, naye katudde tutunuulire. Ekisooka tulina okusooka okwebuuza nti ffe nga tugamba ababaka baffe, oddidde gwe munnayuganda weesiga ababaka ababi ennyo n'okusinga okera eyatta abaana. Kankiddemu kiyinza oba tekiwulikise. Abo ababaka abasinga mu paalamenti ba evil n'okusinga okero. Christopher Onyumu yatta aba sikiwagira. Era singa akalabba kaali kakkirizibwa nandiwadde njagala bamuse kalabba. Naye tulina abantu ababi mu paalamenti awo nga wallahi ofundako n'okero. Ng'asigazizza okero w'abaana asinga. Okitegedde? Batta abaana b'abantu, basiba abaana b'abantu, bawamba abaana b'abantu. Naye ng'oli ayimirira n'awagira atta n'asiba n'agaana n'assaaba twasseeyo 22 oba 23 ye Bobi Wine. Wallahi nga gwagamba okuddako gwe bagamba nti yakwata ekyokubiri. Yalondebwa abantu 2,000,000. Omubuyabuya n'ayimirira n'akugamba nti mpagira oli agambye okutta ono. Kati oyo aba ategeera. Abamanyi kikyayitira eggwanga. So yabazibwa dosinga kwokero. Okitegedde? Nojja n'ogamba nti twina president. Bannayuganda muve ku babaka. Dino etteeka ne bwe tunaakuba amavivi ku ttaka. Kubanga abalwanirizi b'eddembe boogedde, bannaddiini boogedde, Bannayuganda twogedde, bannakyewa boogedde, bannamawulire boogedde, ebibiina by'ebyobufuzi byogedde, teri asigaddeyo. Ne World Bank yavuddeyo yayogedde. Obuwaayiro obusinga bugenda jawula ne Uganda. Kakati gwe munnayuganda awo tuli basaale. Simanyi oba ako bayinza okukalongoosa. Okukola ki? Ako bayinza okukalongoosa nti eggwanga be linaabadde eryewola. Bayinza okukalongoosa. Anti World Bank erina weesinzira. Yejja kuba tezizza musango. Yejja kuba erina weesinzira. N'obuwaayiro bwe yakutte teyakutte kamu munaabanga mwewola. Yakutte tteeka. Tteeka lyonna nga bwe ligamba. Liri against endagaano bo ze bakola n'eggwanga. So kakati gwe munnayuganda ali eyo. Saagala oteeke essuubi mu babaka
nkugambye ababaka abamu bali ivo n'okusinga Okero babi tebasana na kwesembereza ababaka abamu simanyi kigambo kituufu kye nnyinza kukozesa naye bw'oba omanyi nti walonda mwami Museveni nga ddala yawangula ku maanyi go kino ajja kukireka bw'oba omanyi nti ajja direka etteeka lireme gwe bw'oba omanyi nti nno wamulonda ng'era ddala akimanyi maanyi go ge gaamuteeka waali etteeka lyamwe ajja ddibalekera alina kusa ekitiibwa mu ndowooza zaffe n'okusaba kwaffe ne bw'oba omanyi nti nno tewamulonda nga naye akimanyi temumwagala aliwo lw'amaanyi ge ajja ddiisa mbawa byakulabirako bwe twakaayana ku kooti maasho weeri teriiwo yatuuka n'okugaalina eggwanga terifugwa balamuzi teriiwo ye kennyini nnyini bwe twali tukaayana togikwatako gikwateko yakola atya ababaka yabatwala Kyankwanzi n'abookya nedda neeyita tukaayanye wano ku tteeka ly'emmwanyi Buganda Parliamentary Caucus netuuka n'okukkirira wansi ku byalo eyogere n'abalimi b'emmwanyi nevayo nereeta report ne Katikkiro n'ayogera omukulu kye yakola Katikkiro yayogera leero enkeera omukulu n'alagira abalaga temuyina kye muli akola nga bw'ayagala kyova nkugambye bw'oba ng'omanyi nti gwe wamulonda ng'era olowooza akaluluko ke kamutadde waali etteeka jja ddibalekera kuba abatya ne bw'oba omanyi nti nno ya mutima gwakimanyi si mmwe mwamuleeta kino etteeka lijja kuyita alyagazaaki kyekikulu tugenza okuva mu kalulu ka 2021 si 2026 bazze bawera NGOs mu kuwola NGOs wambuuziza nti lyakyagulanyi mu kuwola NGOs mu kuziwera nga bagamba ziyisaamu ssente ezijja ne zisapootinga ebibiina by'ebyobufuzi eyo nayo ne tujja nga tutunula ne tugaa okay ne batuuka ne bakwata NUP ne bagijja mu mukago ogutaba ebibiina by'ebyobufuzi ebinofuna no si iPod waliwo guli omukago baguyita batya ogwa 2.5 yes 2.4 yes ne bagika jeri nga n'omukiise Benjamin Katana yali ne bakulaga nti bagenda gufiisa ensi bagireetera iPod eyabagwira aba Netherland eri under constitution yeveewo era ne bakwata olw'okuba Netherland tekyaguvujjirira bo ne bagwezza era ne bagutuuza mu constitution leero gwa Uganda in fact gwa Museveni bino byonna kujjako ssente ebibiina by'ebyobufuzi nali nkunyumiza bino byonna bijja kweno nsonga nali nkunyumiza twaliko ku programu era wano ne nkugamba nti waliwo meeting eyatuula meeting eno nge abakulu bateesa tukoze tutya okulaba nga ssente eziva e Bulaaya tezidda ku influencinga byabufuzi na bibiina byabufuzi mu Uganda era nga basuggestinga nti omubaka omu buli mwaka ateeke million 10 mu kibiina ky'ebyobufuzi bweba tugeze DP ng'eteekayo erina omubaka omu kitegeeza buli mwaka erisivinga obukadde 10 okuva mu gavumenti bweba erina ababaka 5 bwe bukadde 5 kati abakulu nga basuggestinga nti twongereko bubeere 2 buli mubaka buli mutwe kitegeeza ekibiina bwe kibanga kirina ababaka omubaka omu kiba ne million 2 bw'okubisaamu NUP kati tuve ku guli omuwendo gw'ensanvu gwe badde nagwo mu paalamenti eno kati eri ku 5 babadde na 5 mu 7 niyo omu mukama yavuddewo kati 5 mu 6 nga bw'okwata buli omu awe NUP obukadde 2 ezo ssente nnyingi abakulu bo baziraba nnyingi ne remember NUP NRM eri mu 3 plus
yesinga okufuna ebalowooze okitegedde ebalowoozesa nti mmwe mufunamu naye nga babakubisa okitegedde mutereevu naye newankubadde bakiraba nti be basinga obungi ne ssente zisinga kudda mu NRM baalabanga kino ekitono NUP kyeyinza okufuna kingi okusinga ekyabwe nti ejja kukolerako emirimu gye bataagala ekole bwe kibaziyiza si kubasinga kibaziyiza yemmwe projekiti zammwe n'enteekateeka zammwe okutambula baziziŋŋamye kyova olaba tekyafuna ssente mu iPod ne zino baagano zongeza ekitegeeza mufuna ssente ziva wano NUP ebadde esigadde ku ssente z'e Bulaaya bannayuganda abasinziira mu mawanga ag'ebweru abo abawulira nga balina okitegedde abeekuŋŋaanya ne bakolamu chapters ez'enjawulo ne bakuŋŋaanya akasente kaava e Bulaaya NUP lwegamba nti tukuŋŋaanye abakulu ne baga tulowooze ku sovereignty tulowooze ku sovereignty naye ng'alowooza ku sovereignty banyiga nuupu banyiga amadiini banyiga ebibiina amasomero banyiga omwana ali e Bulaaya jjajjawe nga mulwadde abadde ayimirira viki n'akuteerako ka mobile money ambulance eba mu lujja nga toyinaako yadde 10 n'akugamba ngenda kukusindikira ssente olina okusooka okudduka ewa minisita otafiire omugambe munnange zino zizze ate osooka kusaba zijje nga tonnazifuna so bino byonna muli mu kwagala okuzikiza ekibiina ekimu omuntu omu naye nga muli mu kusaanyaawo eggwanga muleme kulimba simanya mwagala simanya bwetwaze bwa ggwanga oyinayo independence endala gy'ogenda okufuna okusukka ku 62 ffenna tukimanyi nti Uganda erina obwetwaze bwayo kale comment section izigule olwakadde akabeera akatonotono ate bwe tufuna special guest ng'ono tugezaako okugabanya mu budde oba oliawo bwali badde obw'omuntu omu speaker Anita Among avaayo ategeeza nti ka opposition kaffe kwano ketukwatanga akalera akasinga ka opposition kategereke kulwa NUP twakakwata wetu tukawuuta era katuli mu mitima mu mmeeme so abo abaliwo si opposition just ffe byebimu ku bye tuzza byali bigambo bya speaker naye nategeddeko nti ate yavuddeyo n'agamba AI era bingi byeyeewakana bingi alina akamwa kano kasimattuka ekyo nakikugambako nti kyannaku abantu babateeka mu bifo nga tebasaanidde ennaku zino omusajja atera kati ekyomukisa omulungi mmawe omusajja wangeero omulungi yatera ennyo okgenda nga atambula n'agamba nti Parliament yafuuse ekitagassa tekyalina makulu yafuuse ekisekerebwa yafuuse ekiri awo ekintuntu omuntu watuukira okwogera ebigambo ebyo mawu yabyogera yafuuse ekitagassa naye nga ekitagassa kijja ku mutwe omukulu okukulira Parliament kubanga tumanyi nti speaker yakulira Parliament era tumumanyi bulungi ti yesenkulu waayo oba okitegedde bulungi naye nga otusimbyewo nalabye ekigambo kankibawe abantu b'emukono wano Nambooze mulonda Nambooze naye mwalonda Nambooze nyina akantu ke natunuulidde Viki nga bali ku Parliament Nambooze yaliko ne speaker simanyi oba buli muntu yakatunuulidde akantu akatambi nga Nambooze alina akatabo bamuleeta baabali bamufulumya nga Nambooze ali mu katabo kasoma speaker n'asala nnyo amagezi nnyo naye nga tamufaako yali amwekukuutiriza n'atuuka n'okumukoona awulye endowooza naye nga ndaba abajjanga abasinga obungi wabula kuvunnama buvunnami bati okumuwa obuwengalo naye nga Nambooze tafaayo naye nga batugayise enku naye olowooza kiki kwenaabuula kubanga kati Nambooze akutunuulira ng'alaba tokyayina nsa
yatuuka n'omukoona bw'ati n'amboozi n'amutunuulira ati nadda ku katabo ke n'atamuwa attention kubaako byayogera naye ng'ate kyeyali ayagala abeeko byayogerako naye amutunuulira abeeko byayogera naye kati olwaleero kyova olaba toweewuunya ti ebigambo byasimattuka bw'amala ate n'abyegaana tabyogera mu bugenderevu ebisimattusi n'abikubawo bw'amala anti kotegeera nti asimattuka bw'amala naga nti AI ekyo sinze wano ku tteeka ly'emmwanyi wamulaba nga bali yese mu parliament balonda n'agamba AI ne wavayo n'abamuwolereza bamukulu Kabanda baani ne bagenda nga batambula balongoosa erinnya lye ku ekyo ne bakazzanga ne kale ndojja kukalaba kubanga mukyalimu abasuubira nti bw'aba taliiwo naye nga mubaka ayina abantu bamulonda ne bamusindika mu parliament ye n'asuubira nti okubeerawo kw'omu parliament ono bakitegedde bulungi kakati ekyokubiri yayagadde nnyo sipiika okulaga President Museveni nti simanyi kwegamba bwe yayingidde mu ddiiro yayagadde ayitirewo ddala agende ne mu kitanda wansi ewasula abakulu kyova olaba ayagala okulaga nnyo nti bino ebiruma bwenkola bino bwe biti naddala ate kati essaawa eno gy'alimu kubanga ali mu ssaawa yakazigizigi kkiriza gaana anti akazigizigi kaalimu nti movement yalabanga eyagamba nti bonna ba movement aba ate bamaanyi naye obuganzi bulina gye buli okusinzira ebigambo President Museveni byayogedde nga bali erwakitula n'abyogera ku mmawu toyinza kudda n'olya ddigobe ne likukka mu ttama nga gwanita ng'obadde omanyi nti kino kyaggwa dda ekyoba sipiika tewakyaliyo kiki baakola dda n'akabaga bwe mba seerabidde baakakola n'okulonda tetunnaba kasaba amala okuyitawo bombi nga tekuliko babavuganyizza ne bakola ebintu byabwe baakola n'omwami n'amumyuka akabaga ne bakakola baakakolera era gye baagenda gye baakakolera kati olwaleero bw'alaba nga zo mwesimbako ate pulezidenti n'amwogerako nga naye waali ebirungi by'alina n'alaga n'omuntu akolaganika naye alina okutya so kati alina okudda amanye nti omwana ono mu maka tebamwagala kanyongereko nange nyongerezeeko mu kumucunya mu kukola buli kimu kyonna omwami agenda okudda bw'aba yamulesa ayina olubale lumu njagala dde asiŋŋane nga mwokyezza omuliro. Ekibuuzo kyange ne kijja opposition gye baamira mire oba weeri ate mire eruddawa ate ki ekibabo by'omutwe bweba mire kiki ekibatawaanya bali kutawaana ono byayogera ayogera bikolemu kyenkugambye nti ayogera ekigambo nga ye tamaze na kulowooza na kufumiitiriza kakati katulabe mu parliament si gye batuula n'oludda lugenda kuvaawo abaludda oluvuganya gye batuula kuba balina oludda olwabiri batuula blokka singa chance eneemukwata n'akomawo ku bwa sipiika tumulinda ayinza okuba yabateerawo nga kifaananyi nga kyeyabadde ategeeza nti mulinga ababalabawo n'ekifaananyi. Ekyamazima nze nali ŋŋaanya okuddamu okumwogerako ng'ebigambo byakozesa ne byayogera nga ndaba si byansa muntu kuddawo mumalireko obudde. Oli sipiika yatusetingira yenyini nju mwe tusetingira omusajja akugambye wali nti waliwo oli okugamba nti ndi profesa ddala kituufu naye ngo byewasoma wabitegeera era obimanyi. Omuntu waliwo famire gy'ovaamu gwe tulabanga kalonda kyapa mu mannya ge naye kati guli yalonze ekyapa mu mannya ge kankyogere bwentu n'okironda naye nga tolina kyakikozesa. Bakugamba bagenda baga nti anaafa obwavu ne bamuwa winu
kati kanjogere ku muli bwaga nti agikuwadde kakati waliwo oli ekintu ekimutomera obutomezi nti speaker kino kyamutomera butomezi ekyoba speaker nawe wegasse ku mawu butereevu tuddeyo mu lunyiriri gyava wali watya mukyala muyivu akozeeko mu bifo abasinga bye baagala antuddeyo ku bujjajjabwe ani baali bakulembeddewa tusooke tunyoonye ekyo olwo netufunye ensikira n'ombyabufuzi anti osooka kunyoonya n'omanya omusajja wamulabye taata wa Ellen wamulabye bwe yabadde ayogera yakugambye nti ensigo ennungi eva waka Bishop eva mu makka gye banaga nti era bwalabe bwalaga omwana w'omufu naga nti eno omufu mugamba agenze naye eno tugenda giteekateeka naye ebeera ensigo nnungi kubanga oli wava wabadde wateeketeeke nakimuli gye yava yes ensigo gye yavaamu yali nteeketeeke taata yatuleetedde ekigambo ensigo okuddusa ku kigambo abateeketeeke n'akitujjako yenaga nti ensigo kayina n'atulaga n'atugamba nti era bwe yabadde ayogera bwe yali mu kereziya ng'ayogera n'akyuka naga nti mulemegga nti nakimuli avuddewo naye ensige weeziri yakyukamu ne bw'ati n'atunuulira abaana be n'agamba ensigo zikola ki zikyaliwo kati we tubuuliza ensigo eyo sipiika ddala gye yavaamu gyava ewaabwe Bukedya ey'omusajja oli obedda gyagezaako okunnyonnyola abantu sipiika waffe aliko kati essaawa eno ensigo eyo omusajja obedda gy'atunnyonnyola gye yavaamu kati bwe tuba tumutunuulira byakola ne byayogera tuddayo mu nsigo mwasibuka ensigo yali nnungi kubanga omwana omubi avumaganya bakadde be omwana omulungi ayogezaako bakadde be era ne bali ebirungi buli we batuuka babaaniriza naye bw'aba mubi genda omwana ogenda temuse ani amuwadde akatebe oyo yatuleetera omwana wano yatuleetera ekyetere bakutuuma ekyetere kati olwekyo tubuuza sipiika ebigambo bino byavaamu byayogera byakozesa ebiyita ku lulimi lwe yava mu nsigo ki kyekibuuzo ewaka Bukedya gye twagala okuva abatulaba tetutyobodde bakadde bera si be twagadde okugendamu naye ensigo omusajja mukulu yatuleetedde ensigo yakunnyonnyodde musajja mukulu njagala nnyo okwogera kwange kwemba ntambulira ye okuva mu buto bwe eri gye yali ekalangala Bukojja naye baamulabamu ensigo ennungi najja ng'akulembera mpaka era bwe yabadde amazagala saasoma nnyo naye olw'ensigo yange ennungi entambuza mu mawanga n'atera naggamalayo ensigo gye yabadde ayogerako ye ku lulwe ye yannyina eyamukuliza ku Bukojja abeekalanga ne bamugaa toddayo ye waawa gye baziise muwala we munnakyaggwe bayita Bugerere bayita Kyaggwe bayita Singo anti Luwengo eri bassaza lya Ssaabasajja baliyita Singo baliyita batya baliyita Bulemeezi ye munna Bulemeezi ava Bulemeezi naye olw'okubadde ensigo ya nnyina yali nnungi abeekalangala baamukwata ne bamugaa nedda tovaayo era byakoleddeyo kati bimufuula owaayo ye n'akula ate n'aleka ensigo endala era nayo ne bagyagala ne bajyaniriza kwe kwavudde omuwa kati olwaleero sipiika tumutunuulira olw'ebigambo bye byayogera ne byakozesa Mungu singa aba akozeeko oba n'amuggyawo waliwo ensigo endala abantu gye bayinza kati oyani twe muganda wa sipiika gye oba tunaga kati ayitewo singa bakeera ku makya ne batugamba nti muganda wa sipiika ajja mu pozishoni emu oba mu pozishoni endala kiri kitya ekibuuzo nange kyendekedde muganda wange Jimmy nti bayinza omugamba nti ajje muganda wa sipiika yes oba omuntu yenna ava mu layini eyo amu abakikkiriza basobola okukikkiriza naye nze nnuma n'ogwengulu
N'ogaana. Nandi agadde okukozesa kino ekigambo simanyi olw'okubulwa ekigambo ekituufu mba saagala kizibu kirala kijje. Kubanga gwaliwo setting example ey'abalijja ekyokulabirako abajja tugenda baaniriza batya. Kitegedde? Gwe bw'obeera ng'oli muzadde n'osalawo ekyalo kikumanyire mu bubi, ky'ozimba tokyezimbira, okizimbira abaana bo n'abazzukulu. But katugende ku bigambo bye. Njagala tusooke tutegeere Vicky, omuntu bw'abaako eby'omuwendo byatuukako, bw'abeera muzaddewo atuuka ekiseera ng'akoze naga kati sikyalina kyennyongerako, ne katukuume ebiriwo, n'abakuutira n'obbakuutira okukuuma. Kakati twajja mu kampeyini ya 2026 ng'abantu bajjidde ku slogani ya protecting the gains. Ekibuuzo ne kijja, baani aba protecting gain? Bannayuganda bazirina balina bye baprotectinga oba abakyogedde, anti oba abakyogedde bo be balina bye bakuuma. Kakati tulina protection of sovereignty. Ani ali mu kukuuma ekifaananyi ky'eggwanga? Aleese etteeka oba ffe bannansi be balireetedde? Ekibuuzo kyange ne kijja, eggwanga lirina sipiika ng'amazima amatuufu gali nti ayina ebifo gy'atasobola na kutuuka olw'ebintu ebyekuusa ku nguzi, nga waliwo n'olunaku olumu lwe baalinayo miitingi y'abasipiika mu nsi yonna ne basindika eyali former sipiika, naye ne bakulaga nti ekibiina ekiri mu buyinza kikyasekendinga omuntu gwe batakyasobola na kutuma mu mawanga agamu. Kati ani akuuma ekitiibwa ky'eggwanga? Ddala abo batugamba nti baleese etteeka eryo, ddala balina odasite tugamba nti tukuuma ekitiibwa ky'eggwanga. Bo bakikuumidde mu muntu atasobola na kugenda kukiikirira ggwanga, oba Uganda ekoma mu Uganda. Otegedde lwaki bw'ofuluma Uganda naye munnayuganda bagamba oli mugwira? Kati kubanga bo baawano tebakyafaayo, nofuluma tebakyafuluma, ate alagewa tebakyasobola na tukiikirira wantu wonna, tasobola tukiikirira. Bagamba kati naawe afulumye Uganda oli mugwira, kuba bo bamanyi tebalina gye balaga. Obwo si bujja. Kakati njagala kuwa ekifaananyi nti bo bali mu kukuuma bye bakoze, ne be balowooza nti bafulumye basobola obbibajjako, balowooza byabwe, bakuteerawo embeera sigala eyo, bw'oddaano tujja kukwata. Kanzije ku mulamwa gwa paalamenti. Bwe tuba nga tuzze ku paalamenti, njagala kweyambisa ku bigambo bya omulwanirizi w'eddembe omukyala Sarah Bireete. Yabuuzizza nti sipiika ekifo kyalimu akimanyi? Nekitegeeza. Dr. Sarah Bireete yakoze kyaki ekyo? Sipiika tamanyi kifo kye bwe kizito? 100% ayinza okuba tamanyi. Kyamutomera butomera. Njagala kubuulira. Bw'ozaala abaana obateekateeka, era otandika obbatambulizaako amaaso n'ogamba nti ono asobola kino n'ono asobola kino. Ensobi yokka gy'osobola okukola kwe kukwata omwana gwe bakuleetedde obuleetezi okuva eri n'omugagga oba onsikira gw'otakuzizza, gw'otalondodde kumumanyi. Sipiika avaawo okutuuka ku bwa sipiika. Kikulu nnyo ekyo. Mitendera ki egy'obukulembeze gy'ayiseemu oyo bamuwe ofiisi eyo? Kubanga omuntu okukola ebyensa mu ofiisi oba ku ddaala lyonna ly'oba otuuseeko waliwo emitendera gy'oyitamu.
emitendera gino gikuteekateeka bwe naatuuka mu eri woofiisi ngikwata ntya ajja kugamba nti abantu bakola ebinene tewali lead of opposition abadde exposed abadde munnamawulire fourth estate yensigo eri gye twogedde yayanguyibwa mangu amawulire n'estate togawula kubanga ava mu mukono ogwokuna oguddirira okitegedde amasiga agafuga agatwala gavumenti parliament judiciary ne executive fourth estate mawulire Joy simu avudde oyo yavaawa yaliko manager wa bank eyawa kakati mbadde nkunnyonnyola Vicky nti emitendera gino gy'oyitamu gikuteekateeka bwe ngenda wali ensonga zawo ngenda zitambuza ntya beeyisa batya okitegedde beeyisa batya ono yagenda otuukayo yali amanyi bwe beeyisa yali mu process ng'ali wansi wa Jacob Olanya gy'ate amala yadde omwaka najja ewaga kati muteekeewo oyo tamanyi nabiriyo abadde ayiga ne bamuleeta tutuuse ekiseera abanga intani osobola okiyita otyo tutuuse ekiseera nga leero gwe tulinawo kakati gwe tulinawo ne tugamba biki ebimuvaamu n'atandika okugamba ababaka gwe shut up owulira nga buli omu amudisrespectinga mu house tabawa kitiibwa nga babaka bannene nga balondewa abantu ayina okubeera neutral ayina okubeera ng'awuliriza in fact George Musisi yagambye nti bwe baali mu musango gwa Francis Zaake omulamuzi yagamba nti speaker of parliament kubeera yali agugulana n'oyo speaker of parliament aba ku level ng'omulamuzi ayina kubeera neutral nampawengwa okitegedde katuyina speaker ayimirira naga nja kukola buli ekyetaagisa kyonna okusuula kino president bw'abanga kyayagala n'agamba nti mu parliament ey'e11 tetubadde na opposition eyo twagimira mu parliament ey'e12 tetujja nagimira bumizi it will be walloped bwe yakoze okitegedde nti otunuyo omuntu n'omubuuza ono obukulembeze yabujjawa nga tuddeyo ku mitendera giri nti tuba tutya n'omuntu already atasobola natukikirya mu mawanga naye ng'akyali ne tujja ne tutandika okwebuuza nti kozi kwaka akabaga kennyini akamazaalibwa yatumye Chairman Toyota agenda amusabire General Muhoozi awandiikeyo olupapula oba ekiwandiiko ekiraga parliament butya bweyina okukolagana ne security okutambuza eggwanga lino n'okusingira ddala woofiisi ya CDF kati oyo mukulembeze ng'ate yayisa amateeka ne ssente ze banaakozesa oyo kubanga yes speaker yasabye ebbaluwa nga atuma okuyita mu Chairman Toyota agende wa CDF yes CDF abage ebbaluwa ejje mu parliament ng'ebalaga butya parliament bweyinza okukolagana ne security okutambuza eggwanga lino n'okusinga weriri in fact n'agatta nako tukolaganye tya ne woofiisi ye ya CDF nga tetwagala kuyita ate mu police tumuyita butereevu parliament eba egenda kutta ebitongole njagala si parliament yetta osabye CDF nga CDF alina tambulya ku mateeka mubaze kitegeeza oli wansi mu kuvunnama eri gw'olina okuwa amateeka g'alina okutambulirako ye kennyini yagambye banaamukuleetera batya mu maaso gwayamukolera amateeka nti etteeka lino alimenye n'omukangavula ye kennyini ng'ate ovunnami gwali mugamba parliament yagityoboolako emirundi nga emuyise okitegedde ye kennyini gwe bali mugamba abage ekiwandiiko yes ya parliament ne security
Parliament yali emuyiseeko n'agityobola n'agamba abo bakazanyikirizi baddiikula sigendayo. Kitegeeza sipiika yakuba mu ngalo nga bamaze okwogera akakiiko ako. Ye kennyini yagambye sipiika ye n'agamba nti akakasa era n'abagamba mukiwulire bulungi kino n'akiddamu akakasa bajja kukola buli ekisoboka kyonna okulaba nga omukulu kyayagala kiyitawo. Kakati tutuuse tutya wano awo we wakulu tuddayo ku nsonga nti obutali buteeketeeke ne tukwata abantu abatagwanidde ne tubateeka mu positions ez'obuvunaanyizibwa batandika okulaba Vicky nti talina kusaavinga kiri alina kusaavinga amuwadde master we dwaki kubanga tatunuulidde na one qualification ekyokubiri obusobozi tatunuulidde criteria yes procedures ezina okuyitibwamu nze okunfuula kyendi omulimu ogwo position anzije janze nankubaawo tafuddeyo na kubinkwatako kakati lwaki oyo simusaavinga nga bw'ayagala yoli yanzija wala okitegedde temumugamba omuntu yatunuulira nnaku yange bw'okwata muzeeyo oyo ng'ayise mitendera asobola okuwa steps z'obulamu okutuuka ku myaka gy'aliko. Sipiika tasobola kunnyonnyola woofiisi na buweereza okutuuka waali agenda kunnyonnyola leadership history we teriiwo. Kati byakola agamba bannange bino mbyewunya nze kisooka ne wano wendi ze saasuubirawo ayimba saakisuubira okyamutomera nti bino ebintu olumu oluusi tubitunulyanga twagala tusike gwe ono atuusa atya mweno position ye bamuleese batya nti naamuleese tafaayo. Olina bbaani ezigenda mu mawanga naye bakugaa gwe tufrontinze okudda mu Parliament bwe banaatuuka nga bwe kineetagisa ng'eggwanga lirina ebintu eby'ensonga ogenda mu America obiteese nga tusindika yaani deputy speaker wo tusindika deputy wo oba ex so nga tuwumbawumba opposition yo weri teriiwo. Kakati njagala kuwunzika ne opposition oyina okusooka n'omanya nti obutamanya butambuza amazzi ekiro. Mbadde ngenda okunywa obutamanya mu ndowooza n'okwagala okulaga nti nno babboosi bange nkola nnyo ne opposition njijjawo. Bino addidde omuzannyo gwe bali mu kuzannya okweddiza obwa sipiika ali mu guzannya akakasa bakama babawo obwesigwa era mbabuulira oyo asobola okukola kyonna ne bwe kiba kya bugwagwa. Kuba kati ali mu kakasa babboosi be nti nze nkira I can do this kubanga alaba Mau Kabaga yaliyo ate kiri fane yalina mukulu yennyini ye yali Kabaga omukulu kwataali speaker yali wali speaker ke yaliko Muhoozi yakiikirirwa Toyota Mau yabadde ku Muhoozi kwe yabadde center za power ziraba ng'otuuke wa Genosale akugamba akoze ne Mau emyaka nga savinga bulungi ne mujja mu NRM retreat yamu era mukamawo n'aweereza oli special invitation n'atakoma na kwekyo gwe nga wakamala okwogera nti omugenyi alina kukoma mu ddiiro tayingira mu kisenge mukamawo n'agamba nti ono mukozi mwesigwa ayingire mu kisenge. Amazima gali nti pressure etandika wajja okubeera abagenyi beebake amazima gali nti pressure etandika okujjako bino by'otandika okukola oyagala okakase bakama abo nti osobola okukola buli kimu otandika obbalaga nti nze ndi muwulize nsobola n'obbakolya buli ekisaana n'ekitasaana nkibakolera kasa mundeka wano okitegedde y'ensonga lwaki tuli wano. Ekyokubiri speaker gamba gundi
opposition tebaddeewo njagala mubuuza ayinawo bwe batudde nga tewaliwo abachallenginga ani yateeka ku nninga Robina Nabbanja Mubanja Kibalama tebibadde mu palamenti ya 11 abaafuluma ku biteeko ebizze biteekebwawo babadde ba NRM njagala kubuuza bwe twabadde mu kalulu akajja yavuganyiza nani unopposed biki ebyabadde mabegawo okujja unopposed ab'oludda oluvuganya kulemesebwa kutuuka kati waliwo oludda oluvuganya oba tewali kati yabasootinze luli yali tannabata nsinga kati aleme kwepuutiwa atafiiti alete peva aleme kweteeka waatajja kubanga tusobola kusuubiza bakama abo era nabo balaba nti byakijega anti bw'oyita oyogera ne bakama oyogera ne aleme kwepuutiwa atafiiti bw'oyogera ennyo oyitawo n'eri bakama abo tebatagenda so anyway ndooza kansembi eno eddakiika ng'emu ekisooka bakama abo batandika okupima level ey'okumanya kuno okutegeerako okitegedde nga babuuza gwatusuubiza nti enejja kubeerawo olopti ali omusajja tankolobola kuba muyiga muzibu owulira nti ejja kubeerawo olopti gwe kyogamba abajja abatannabana kulayira wayogedde nabo enke bwaliko asuubiza bakama we byatalina ebirimu ebitanabana kutuuka byoya byanswa kati nabo batandika okugaana naye mulamu kale obukulembeze oba ebifo bireme tufuula bisekererwa namuwulidde ng'ayogera ku Helen yabadde wano ekisanja kimu myaka 5 niraba bw'alesse omukululo oyagala bakujjukire ngaani nga Helen nembuuza gwe ensi olowooza singa ofiira wano God forbid singa ofiira wano golowooza tuyinza kukujjukirako ki nga speaker abadde ateerya ntama eyavaayo lwatu n'ayogera nti president nze buli ekyetaagisa nga kiyambe NRM kikola kati wakikola ku lwa ggwanga oba lwa president lwa NRM muggyeko omukono kale tukyalinawo akadde katuweddeko olaba leero gwokalabye katuweddeko kale mu ddakiika 2 zokka osiibule n'abatulaba trade order yayimirizibwa juzi naye ogambye nti etteeka baali tebannaba designinga kakati be baayonoonera ebintu out of law cause baba bakikolera bweru w'amateeka tuba tugenda kwa mu ddakiika 2 zokka kibalina abantu andi kati obuzibu obuliwo gavumenti ya wano tewawaabirwa tebagikuba mu mbuga bameka baakawaaba ne babaliirira Lukwaga wangudde emisango gisuka 50 abantu balina kuguma bugumi ekyo wekityo bebadde tebannaba kumenya abo bafunye omukisa ne chance bebamenye kati aba movement kibatandise okukola bazze ku mikutu balina emikutu gyabwe bali mu kukuba mulanga bannange nakuzo 7 alayiradi 12 twekololo 10 naye abo mwe muline twino nyina omusajja wano kono mwogereko waliwo meya wa Kampala Central Uhuru Salimu Uhuru ali ku seki ye meya be basinzo nnyo okumenya n'okutulugunya ennyo be bantu be neta abadde tavangayo mulimu ne mukwano gwenfanfe yazaala n'omwana n'amutuma n'amubulamu erinnya lye bamuyita Sulaiman Kiyaga bakipapankulawo wewe mwogerako tajja kunyigira we yali ajja kamuwogo nga kaludde okumpi kamazeewo emyaka egisukka mu 5 wali ku paaka akaddaako bamugoba tavangayo kuvaayo kwogera lwero yavuddeyo jjo najja n'agamba ngenda kujja abasibe ngenda kubajja bonna basi lwaki olinda kuziika mu kifo ky'okuvumula ayagala mirambo kusinga abalamu so olwaleero tewali kyakolebwa nti abantu be badde tebannaba kumenyera mu mwafunye omukisa omukulu yakiyimirizza olw'okulaya naye tetumanyi era temukyeyibaala ayinza okumala okulayira we bakomye ne batandikiraawo wakati babasiiza babataddeko babasiiga kanyirikisi musobole okugenda ekkololo muloze yakiyimirizza n'abawa mwenna mujje naye bwana bw'anaamala okulayira asimbula jje abadde batulaba abatuwuliriza
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu kajinzirire mtandikira ku salamu sebo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kali wanganye. Yone yakati. Tekalika ko kati. Obuzibo mukatuliki yeyanjigiriza salamu. Kata tekaliko. Ya manager ngogeze kasoka tumaliriza ensonga ya twede. Kakati nalabye minister Bahati abadde mu parliament n'agamba nti okumenya kuyimiriziddwa mu ggwanga lyonna tewali kuddamu kumenya. Then ekibuzo ekyazze mu mutwe gwange, tulina gavumenti eweri nemanya nti weeri eyina abagipulaningira oba bagirowooleza tewali teina. Ekyo nakyo nenkitegeera nti weebali, naye era nentunuulira ku bizze bibeerawo. Bwe tuba nga tulina pulezidenti ng'alina ba presidential advisor bawera 205 naye nga tebamuadivisinga yaba adivisinga bamunoonya tebamulaba, then awo kinnyonnyola lwaki basobola okumenya abantu nga bamenye Kampala, bamenye Mukono, bamenye Luweero, bamenye Jinja, bamenye Kyenjojo, nga bamaze okumenya ebitundu oli nakugaa tuyimirize. Njagala kubuuza okuyimiriza okwo lwaki temwagaye buli yamenyebwa tumusasule? Kubanga mwayimiriza nga mugamba tuyimiriza mutusooke tufune okuwabulibwa, mujja mutya okumenya nga temumaze kwebuuza? Bade bagezesa nga mwononye ebintu by'abantu byonna mu bimazeewo. Neŋŋanda eri ewaffe Butaamala ne mugezesa nga nekkubo temuli anti kanuma nekkubo tebalikolanga ne bagenda bamenye obuntu naye ekkubo tuli mu nfuufu. Sooka okole abantu bagenda omusajja mujja kuddugaza ekkubo lye bakoze muveewo. Wasibudde abantu submission etwalirize. Nziramu okugamba gavumenti eno erimu abantu ng'ensi yanyiigira okero naye nga mwandibadde temunyiiga nnyo, mwandinyiigidde sisitimu envundu enfu egaanye okukola nga bweteekeddwa okukola kuba tumanyi esobola okukola ebituufu. Naye buli muntu yenna akwatibwako nga tasobola kukola kituufu mubi. Gw'omanyi amaziga abantu ge baakaabye, ovanga ku muntu okubeera frustrated n'avuma ne Kyagulanyi ataliiwo nga naye musajja twanoonya survival yaddu nyo linaakulaga avuma naye yadduka okutaasa obulamu. Kumanya eno gavumenti wallahi nkubuulira abagirimu simanyi kigambo kituufu kyakukozesa. Omuntu yeesimba ku bwa pulezidenti ne mulaga nti oluvannyuma lw'okuva mu kampeyini mumunoonya mumukwata n'amaka ge ne mugasalako. Bwe mwabadde muyita olunaku lwajjo mu paalamenti muyite abalina okuwa ekirowooza ku tteeka lya sovereignty bill, kyekibiina kye mwasoose okuyita naye ng'ate pulezidenti taliiwo. Kitegeeza mumuvunaana kuvuganya muntu wammwe naye ekibiina mukikkiriza kiri mu mateeka. Kati bweba temunywanjaga mukola ki? Kale program detect special gye tufunye olunaku olwaleero atakumbira mpera bansinkanye mapisi endala nyingi mubere bulungi mweraba.